Tulabe munnafe ono yagamba atya. Nze bampita Mukunja wa Beat FM program sisimuka wano mu Endobeso obudde butukutte ssebo wangamye kubireko. Okay. Sebo Mukunja nabadde njagala nina nabadde n'ensonga zenjagala okubuulira. Nina munnange gwe twakolagana naye gwe twakola naye bizinesi nga yakulunda nte. Naye nga wetulunda nga ente weekula ne tutunda nga tugabana ssente. Naye ekyasinze tubadde n'ente gye tutadde katale okutunda. Naye ekyasinze okunjija enviiri ku mutwe ente gye twabadde tugenda okutunda ennume ennene yabuze. Yabuze? Yabuze. Naye wenjogerako ne munnange tafaayo. Nze nnoonya ente neŋŋendako ne ku poliisi nnoonya ente naye ye takola kitafaayo. Naye mbadde nkusaba Sebo Mukunja omundobesezeeko ndabire eddala oba yampiseemu kubanga ye tafaayo. Kitegeeza mwakola faamu? Twakola faamu ya nte. Zammwe babiri? Nga yaffe babiri. Bannange. Mulimu ente nga mmeka? Ente ziringa 18 eyo yebadde ye 19. Kati gwonna ayogerako naye? Kijja kusinziira gwe. Kale. Beerako ku ssimu tovaako. Kale Sebo Ojena mukaga katonyeze 3 Beat FM kitabuli ky'omuziki program sisimuka. Katulabe munnafe ono. Silika. Sorry, the number you have dialed is busy. Try again later. Yeah, anonye endala. Kale, luogome. Hello? Why? Gwange? Oliwa? Una? Gwange? Nti oliwa? Ndi waka. Kati nkulabye ntya? Ani ono? Suuna. Nampulira eddoboozi lya Suuna. Ente wagifunye? Ente? Okubirongo namba. Sigwe wanguzizza ente n'oŋŋamba okunfunira y'endala. Nze taata. Ani ono? Kati ng'obadde weegaana. Anti omuntu aŋŋambye. Nga simutegeera ate namba ezo ngeri ndi yakoloboki. Kati n'ofunamu okutya? Neŋŋamba oba ani ono? Owange? Wange Sebo. Wanguzizza ente endwadde tumaze ogisala abasawo baganye ennyama ogikoonako sitampu bagikebedde ente endwadde singa ente endwadde wali badde ombuulira naye wonguza otya ente endwadde? Owaayi ente eriwa? Wanguzizza ente endwadde eno gye nasaze gye waleese. Nedda Sebo.
Nene mbera basesema gwene mbera ya karantini mpejira babasesema zina kuguziza ante namu. Nedda ndeka. Ente namu etia? Ente namu zina kuguziza namu ade na kuguziza nfu. Sigambye nti nfu. Yabadde ndwadde. Ate nze nakuguziza namu owaaye. Bayi tunayogera. Gundi. Nedda bayi. Va mu kunsibula bayi. Nze sisesema yadde n'ekikumi. Sisesema. Era ekyokusesema kiveeko. Mukulu. Kasera kakola virus nseseme. Ne bwabanze. Nange sikuddiza se. Omusajja omukulu naye mutuufu yakwadde ente etambula kati bwogaye baganyujo ogiteekako sitambu tetugambye namu nti nfu wabula ndwadde zeje mbadde ndeta kyabulwadde kati kuwasaze yaki nga tolina thermometer wasaze yaki nga ndwadde. Tukomyewo n'Endobeso Prudential mwebale nnyo okutuusaako akaseera kano era mwebalire ddala bannange akayimba kabalya mmere okamanyi abalya mmere kale essimu zaffe ezigule mmwe abali eyo muteesa mutya Mukunja Amooti ne Nakachwa mwebale okutuweereza nze Lawrence Masembe designer w'abakyala ndina nkuwadde bulenga naye butuufu eno embeera abakumpanya bakyeyongera tabataliiko nti oba muvubuka oba mukadde. Endobeso eno ngiweerezaako Enule Katamba nesitabatte. Webale nnyo Mukwano agiweerezaako Enule Katamba ne esitabatte. Rebecca Jingo banna Mukunja mwebale kuweereza nze kansaze Fortunate n'ekaabasanda ntumirako omwami wange Katobale Tadias Kumbya nentumirako musawo Derrick kukwabasanda nursing home Butambala musawo Nantongo Jida kusaidina Abubakali nti obagaliza olunaku olulungi kwegamba ye Endobeso talabye atumiddewo alamusizza bantu Uganda nga basizoota ssebo Mukunja ebintu bizibu naye omusajja oyo mubbi nnyo kyeyakoze ku munne naye Mukunja ne Ssenga mwebale kumuyiiya oyo omusajja aweeko munne ku kasente nze nsigadde Moses wano ekinawataka